Rapito omutujju yalaze yaguze emmundu muyimbi okumuwa emmundu obusungu bwe bubona bate n'ebintu bye bakozesa bingi asobola okuvaamu n'akuba omuntu essasi ate n'akuba omuntu essasi yenyini yeekuba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Era still tuba tuva mu weekend eyo wetufuna okulangirira kwa Wizo nti agenda kukola show. Date gye basooka okukola zaali ennaku z'omwezi 9. Wizo tumugatte ne Ssaalongaani. Ssaalongo Siraaje. Thank you so much. Kati Wizo wooli Ssaalongo Siraaje wa. Ebyo byakwesooka gali antwalako Ssaalongo. Wizo asayininga ekipapula n'omwana omulenzi oli mukwano gwo gw'omanye ennyo. Nobert tubagabanye ennaku z'omwezi zaali 9 Agusito wabula bagenda okukebera nga 9 ate waliwo sho endala gye bakilashinga nayo ne basalawo sho ya Wizo ne bagijjayo nga 9 ne bagisembeza nga 2 osegeera. So Wizo ndamulabeeko atandise okukola ku zinterview ez'enjawulo mu byo ebibadde bimubuuzibwa ye depression bamuga musajja obadde depression nti n'abaganze munveeko obwa okke bwendiko tebubangawo ndistede era omuziki ngenda kuguba timu oyingira mu musajja wange nenyanze mwagaliza birungi byereewo. Yes. Omuziki era mpita abantu bonna bakole ki bajje era bajja kujja. Omuziki ngenda kuguba timpula. Wizo for you. First of all twagala okubeebaza era mulundi omulala okutulaba ndowooza ati Yes sir. naye ensonga ya Wizo show egenda kubeerayo. It is confirmed. Yes sir. Show egenda kubeerayo. Show eno egenda kuba y'amaanyi lwa nsonga emu esookera ddala nti tugenda kudiiringa ne Wizo Manizo gwe mumanyi obulungi owa Good Life. Yes sir. Ontegere bulungi nnyo. Yes, okuva kufa kwa radio twafunamu hiccup okwesika ng'eggwanga musically naye nga industry naye ate era nga tiimu nga group ya Radio and what? And Wizo wateekeddwa okubaawo okwekanga by all means but tekijjawo fact nti these people baali bakwatidde music ontegedde baali bakwatidde music era music baamulina era nakati akyaliwo era nakati abantu bakyamwenjoyinga even after those years akyatambula. yes kati ndowooza ekimu ku kibadde kinafuya era ekinafuya kati abantu kyebagira era ne bannamawulire ntera obbawoya nga babyogerako kyekintu kya depression depression ekyo kisoboka naye si nsonga obudde buno ate era tolina olabira okuleka kufe judgment yaffe gye tukola ng'abantu nga tulaba tolina ogambira nti omusajja ali depressed mutegedde bw'aba abadde depressed kiseera kikoze eki kiweddeko okyegedde kiweddeko of course n'ebyo byonna bibeeramu okyegerera kubanga abadde takola okyegedde you can imagine okyegedde you can imagine nkugambye gwe nkulabudde tobireeta ku sho twogera ku sho togigatta naya Ssaalongo wulire nedda kankole ama tugira ennaku z'omwezi rimeka ennaku z'omwezi 2 Agusito ennaku z'omwezi nga 2 August fenna tweyiwewa okyogeddeegera ow'ekyalo mu Agusito ennaku z'omwezi wamanga meka tugende tuwulirize music wuliriza tugende tuwulirize music wa Radio and Wizo tugende tuwagire Wizo Manizo waali we have friends who are going to come kati ekyo nkuwa kyama waliwo mikwano gyaffe abaali bakwano ba Radio and Wizo abagenda okujja nga si bannayuganda but these people are going to show up mugenda kubalaba they have confirmed nti bagenda kubeerawo to enjoy the music of Radio and Wizo bagenda kubeerawo bayinza n'obutabalanga gojja kugenda bugenzi ku stage olabe Shaggy nga atuuse mugenda kubalabako so kikyeŋŋamba no oba owakana linda lunaku towakanira wano linda lunaku kino ekimugenda kiraba there are some friends of Wizo Radio and Wizo abaali bakwano ba Good Life abagenda okujja ku sheeno wuliriza
ku zinyimba mpuliriza ssebo wuliriza totandika gondiwo kasasirowo kulaba ebintu ebitabangawo ku stage okyegedde mugenda kulaba first of all ku bayimbi abanene nga bazze from outside Uganda nga tobamanyi ng'obamanyi naye nga tebabalanze nga bali ku stage because this is going to be a reminder and a revival of good life okyegedde era mugenda kulaba abayimbi ab'amaanyi nga bayimbirako Weasel so kikyengezako bagamba mujje it's going to be a musical night for radio and Weasel the blessing we have is we have Weasel Manizo around us asobola yasobola ate era kyasobolera dda so kyenjagala okwajiwenga from the other perspective nti mwe waliwo bano abamukubakuba nga bayisaawo ebigambo byabwe simanyi depression simanyi biki every one of us alina byayitamu era mu kubiyitamu asobola actinga weird lwakuba nti si ffenna tubeera mu kamera okyegedde naye abantu bangi bayita mu depression ne bagimanaginga kakati ekyo kyawedde kyetwogerako essaawa eno twogera ku Weasel Manizo ku show yaffe ng'ennaku z'omwezi 2 August be there Nobert events mukwano gwange nnyo ate Nobert musajja wa tabbu kuba oyo Nobert omulaba anti show ye yakajjuza gundi wano ogirabye guno omwaka kye yakoze ya regi mukwano gwaffe kati ku Fangoni tumwagala nnyo era abaana ba Fangoni mwenna ensonga kati eriwo Weasel Manizo ate Weasel y'omu ku basinze okupafominga ku hamu yakubye oluyimba nakivuyo nena neewuuma lwaki onnumya batutamu lwaki onnumya buli muntu ena nasituka n'abayimbi mu baka stage kitegeeza nti bamwagaliza era batamuwerekerako era tuyita abantu tweyanza tumulina omusajja gwe tuwadde tugenda maaso n'okulaba lwaki tumuleka omusajja gwe tuwadde tugenda maaso n'okulaba ayambala nnyo ebintu by'abakabaka bw'atuuka abeera majestic egamba ayambala nnyo n'olowooza nti byagenda okukola byamaanyi nnyo naye nga majaani meereere kati omukulu oyo Ssaalongo Siraje yategese ekivvulu ku cricket n'alekawo kalenda nga weeri agiraba njereere n'alekawo ewa mitanda ng'akimanyi bulungi ewa mitanda teri agenda kubaayo n'alekayo ewa misaaki wa papa wona n'abuuka n'agenda neŋŋanga cricket nga waliyo n'edi enamba radio Simba yagekaaba bwegakomba radio Simba yategeka cricket oval wajjayo abantu 6 n'abalema 2 kati Ssaalongo Siraje ayimba ennyimba za kwaya ezedda olwaleero maama olwaleero yategese ekivvulu ani yamugamba nti ezo ennyimba bazikolera sho ey'okusasulira yalawuliddeko ku speech ndenga olwo speech ndenga basasulira Ssaalongo Siraje ayina ennyimba 6 bwe banaakuleka ku ssaawa 4 nga bakulekeddeko bandinda looza bakulekeddeko n'obuyimba bungi alina kanteesi anti kugabe ziringa 6 gende naaluna ziri 6 naye album gyaleese wokubuuliza ekintu kimu nti eba naaleka Ssaalongo Siraje ku ssaawa 4 kubanga omuntu nga gwe host bakuwa essaawa 2 osiibula abantu yatusuubiza nti kuba saa 3 paka saa 6 agenda kuba ayimba zize oba n'ez'abalala nga ziri ludde wazijjawo ngaera nagenda okubeera wawuliriza ebyo nze nkulayirira ne mukazi we tayinza muwagira kukola kivvulu wuliza waliwo kyebaŋŋambye bwaproducing ennyimba mukati nezo anti yali promota era nakasente akayina kati wabeera promota nga abayimbi bamusumbuwa n'asalawo abyeyimbire kati byayimba abega tebituukirira anti Ssaalongo abayimbi bamusumbuwanga n'abagamba vaayo mbyekole ne Kamiliyoni yamumanagingako Kamiliyoni yalangirira Ssaalongo Siraje okumanaginga okumala essaawa emu wawita sawe munda amugoba ngalaba amuzza mu byazinjaniso lumpasi alemaani ye promote manager akyasinza okuba
okumalako obudde obutono nga managinga omuntu tiyamanaginga Chameleone kumala lunaku lulamba essaawa eki ng'amuzza mu byemabega ati mu Uganda omuyimbi yakulira manager mwezi 14 June Saalongo agambye nti agenda kukuba lugogo ye bw'alowooza babagobe babagambe eno lugogo ejjudde mugende eka ng'olaba kisoboka nze engeri gyayambalamu ndaba ajja nze ndaba ne mukyala we ne mama we waaba aliyo asobola omuwabula n'agamba nti singa yasooka mwebuuzaako yandimugambe Saalongo kireka naye nze sinenya Saalongo ate ye yeetegese nze sinenya Saalongo nze nenya management ya cricket over ate yeyina obuzibu gw'ojja tozze kuzaala olina olubuto olunene ng'oli musajja bba bakwaniriza wuliriza gweotuuka bagamba ligenda osidduka omwana nga olaba teri aliyo olaba olumu sente zino ziraba sente zino olusi zituswaza Saalongo agenda kukuba lugogo ate agenda gikolako ki yalema rediyo namba eyekubira obulanga sente zateddemu mpitirivu nnyo tagenda kujjamu wadde bayizaye nadde munonya Saalongo noonyaako tukwatagane kubanga mumbuuliza ebibuuzo wano wammanga nti oba naakuleka ku ssaawa 4 ku stage ogenda abantu bakolera kipaka ku nfuge Saalongo akubuuza ekibuuzo ekyo nti kati omanyi abayimbi nga bannannyini mukolo abagole babawo obudde bungi ku mukolo oshoze babakoze era abo n'abalala batera obayambako paka ssaawa 4 kati bano ne batuusa gwe n'otuusa ku 6 oyina byotegekedde bannayuganda nga birina ne stop okubatuusa ku 6 nga ddala tebagenda kujwa Abannayuganda ate era naye mumpinga ggwe nedda wano mbadde nzikakkanye bukakkanye yesimawolekuba meeya omukono abawagizi ba Saalongo alina extra zisatu bw'aba Saalongo ajoza eggwanga lye atandikireko extra zezijemu ekifaananyi oyo omusajja ajoza music industry anti kyengulaolaba obuzibu bwawe buli ku cricket over tebadde tekkiriza don't book in any pool oluvannyuma lwa don't book in anybody mukubanga alese sente oluvannyuma lwa Saalongo fufuga ja cricket alina extra contacts agagenda maxa concert nga nokuzirika azirise bajja mutwalira mu ambulance ndembera simumaina mmanya alina engeri kati ninalooza alina engeri gyakuba akalango ku TV ku bukedde ng'amulanga nga Saalongo John yatudde alutanyega kati naloozi bagamba tulese Saalongo John namwenyamu Saalongo Siraaji anti era bonna balinga bafu namwenyamu ati ningamba amwenyaki omanyi ti nasooka nze nalaba ekipande ki ninawe nasanga ekipande ki nenenya cricket over njagala okola ku manager wa cricket over manager wa cricket over alina empisa embi ku sente kankubuulire waliwo sente Bukenya nze waliwo abantu abasobola ate zinamu ndowooza egamba nti newa sponsor bano yasazeewo yabateekamu sente nga wonakolera surprise nga wonakola surprise ekivulu kya Saalongo kirina abasponsorengamba yabateddemu ne sente naye wulira ngamba yabateddemu sente kati nga wonalaba bano abaalo balaba bano balukiya birthday etuuka nga birthday etuuse nga tewali wadde omulema amuweereza kintu nafuna bano abasurprisinga nabo bwemitwalo 2 mugende mugula obw'ebbiri 2 n'obw'ettaano 5 nekeeki kati wabiraba liyekakabanokkaba kumba alina nerobo anyampadde banna nga yeekoledde surprise nze ngamba yabeeko alina basponsa 9 bagambye nti kino ekivulu enfuna gye kifuna twagalalanga ne Saalongo kubanga sokodako basponsa kubanga waliwo akakodi akalala kambalabe obungi bwabwe notonyiga ojja gaziya bogere katulaba babeera ku TV 2 3 kalate ku mukutu gwa YouTube 6 7 8 abo yabeetere 11 omusajja alina basponsa 11 bagambye Bukenya waliwo ekintu wakyenzudde kiyinza n'obutabaawo waliwo akakodyo agenda kisazaamu kabula ennaku 2 oba si kyo kiyinza okubaayo nga guno omukolo bategese mukolo mulala awo wakati kati bayinza okuleeta omuntu kati nga bamulongo babiri essaala nebateekateekawo ekintu nekifuuka kintu kirala netaba music gundi
nze nkulayirira niye bagamba nti okuyingira kwa bwerere era abantu tewajjula kati nga tumaliriza ekivulu nga tumaliriza ensonga mu bufuuza tetukuba Ssaalongo tetuli mu mukuba naye tukusomesa nti olina okwepima n'omanya wawoogwa sooka olabe soko ogende nga 13 abantu mugende nga 14 mugende muwadde Ssaalongo abantu nabo bagezi afufugaze abantu nabo bagezi bwagimaliza ogifufugaza temwerabira ajja kusama gardens abooke bw'ava alanda agende ku Edenisite bw'avayo abeeruweeru mu muligakolede extra gyabadde alina okukolera nnenyi gwe amaliriza n'abeeruweeru mu kisaawe mwere obusubi bwonna okimanyi nti omusajja yeesimbayo mukono ku bwammeeya ne batamuwanga balabanga omwana omuto Ssaalongo Siraji nekyegeza musajja w'amaanyi Ssaalongo musajja w'amaanyi aludde mu music industry nga promota bimba ne Miles Lwamiti baleeta Ssaalongo ekyo kyegeza butegeeza nti musajja w'amaanyi ayinza okuba omusajja oyo nga tuli wano tuwogera bino ebyekisiru byaffe naye ng'omusajja oyo n'abantu yabategeka dda ne passwords nga bagenda nga yabategeka dda nga tuli wano nga naye ne bagenda okutuula amanyiwo nga byonna byaggwa dda nga basi ezimu zigenda kuva mu oyo omusajja yeesimbawoko omuntu neyesimbawo omanya muyaayi ate okubanga mba ne Miles Lwamiti kubukedde TV nze bwe nasooka omulaba nga nkyalidde okwo kitegeeza Ssaalongo ali ku levo esobola okujjuzaawo naye ng'akozesezza obukodyo gwe bw'otamanyi ayinza okuba n'abantu beetegeka dda n'okunaaba banaaba dda n'ebizigo babisiiga nedda ekyo ate kyokyokyogere muswazi lwakuba alina obuyinza obubisalamu spiritualist naye nga byaddala bituufu alimu obusawosawo kati niwanaalogga kubanga wali singa abadde ayise bantu bajje babalagule abantu bandize yayise bantu bajje kuyimba kyekyo agenda kubawanaabalogga kitoga bagenda balekaka tebategeera omuntu abadde atambula nnyo n'ayimbira ekisaawe ojjukira ebivulu bya covid ebyabanga ebya underground naye nebikuba kyekiri awo naye bannange tubaawo mwana mwezi gravity omutujju gye buvuddeko abadde aneneŋŋana nnyo n'abantu namulabyeko nemmundu anti ekisookera namulabyeko nemmundu gravity omutujju yalaze yaguze emmundu ate emmundu tebagigula yafunye license to have a gun oluvannyuma lwafuna emmundu n'agamba nti yenna anaazannyira ku zike ajja kumwokya ekyo kyekisookera ddala naye wagundi kati yaga nti agenda bakuba amasasi bwe twamaliriza ebyo byabadde wakati mu wiiki we tubadde tugimaliriza mwana mulenzi agenze maaso n'okuba nga awanika naye ekivulu kino akituumye embaga ya Isima n'Amina ennaku z'omwezi 7 oyo ajja kujjuza ninge siwagira kuwa bayimbi mmundu wabula mpagira gavumenti basa tulita okuwa abayimbi obukuumi ngawola bantu alien skin ayinamu amutambulirako kwasani kusasira ayinamu kuuma Bebekulu ayinamu kuuma ekyo kyo kiwagira niyo muyimbi okumuwa emmundu obusungu bwe bwona bwate n'ebintu bye bakozesa bingi asobola okuvaamu n'akuba omuntu essasi ate n'akuba omuntu essasi yenyini yeekuba kubanga kati tanaba yakagifuna ennaku 2 n'agiraga mu public omuntu ategeera yenna talaga mu mmotoka akagiza ati omuntu ategeera yenna aba tayagala bategeere nti alina n'ekisi gwe mulumbe ng'omanye olumbye weewe akwoje ye muntu ategeera niyo omuntu agamba mugiraba ate gyogamba omala ogiraga bwotyo manyi kibaawo abaana abajja okulumba gye baba bakimye bajja beetegese bakime eyo yokka era bagamba temumuwamubasumagizeemu n'olwakutaka n'agikugjako n'akwokya ate nabo benyini bali kuleva eyeekuba amasasi kati wetugenda ku kivulu engeri gravity gyabadde nnyo mu kukubagana
naki n'abantu abamu bamugana omugagwe tujja kulagako ku maanyi gaki g'abantu oyo kasasiro w'amaanyi g'abantu muveeko gravity ekisolo kasita omanya nti noolina waaka kiri nti alina waaka content ye point amaanyi g'abantu gali mu bantu era abatalina waaka era bayimbira eno mu bantu mubayita abantu abatalina nnyo waaka nabagala nduulu n'embaga ya Isima Namina enywedde mu bantu okutuuka like anti ziri enkadde ze zijja okukola naye embaga ya Isima Namina nange saagitegedde gravity omulaba embaga ya Isima uliriza gravity ali controversial mu ebyo otegedde tumanyiddwamu embaga ya Isima eyo tenneba kuvuna nnyo eganyeemukko ejja kukira tumwagaliza yalina ensonga lwaki so yagituumya embaga ya Isima tenneba kunoga bulungi mu bantu nze embaga kyenjawulo gamba enyimba za gravity embaga ya Isima Namina abantu bagyetegekere nga musanvu Sebutemba abantu abo Isima Namina bwajja batulaga ontegedde bulungi mugenda okwekulumulamu eyiwe mulabe abantu mugende mulabe naye embaga yasembayo okusasulwa wano yali nzibu nnyo yali ya Sizamani ne gundi ne Straka anti kati olukasisigaba embaga ya Isima Namina tegeeza abantu bajja kusasula kulaba embaga ya Isima Namina naye embaga yasembayo okusasulwa wano ku ssente n'abagole tebajja n'abagole bennyini omugole omu teyajja Isima teyajja Amina ye yaliwo nga tuvuddewo kuba tuyingira wiikendi eno era yennyini gye tuli mu malirizaako olutalo olupya ne lugenda maaso n'okuba nti lubalukawo luno lwaba socialite ne ba TV presenter mwana muwala Prima Kadashi Prima Lusania yagenze maaso n'okuba nga ataakinga eyafuuka omuzungu thank you so much neyanziza okuntereeza Prima Kadashi omuntu afuuka atya omuzungu naye obuzibu ajja busanga eyo emyaka nkaaga nga seereza ekizigo ziweddewo kizigo kikulabisa kyeŋŋamba omuntu afuuka atya omuzungu anti yali yeyerusa Prima yagenze maaso n'okuba nti nebikola mukazi wa Dakikate teyogedde erinnya anti naye abantu gwe bakitaginzeko engeri gyabadde yakafuna omulimu ku Spark TV aye najja ne wiigi nga tagikyusa ali Prima kyabadde agezaako okwogera bo ne bategeera ne bambaza oli olugoye lwa Prima lwayogedde nti kubanga nibamwambali ekifaananyi kyadde kifuluma ekya Momo ng'alina Winnie Success nga balaga nti bazze ku show era kyegenda kubanga eyaka ono n'akola positi bayivaye positi yakoze nga gabannanga Uganda TV presenters olemwa no gym no skin care agire wigs agire outfits engatto zaago olubege lipstick alinga paint kwegamba TV should be better then namanaga abananga ekibi kyogerweko omwana ajja ku TV nga alina atunanga ekisiimulo ekiwunya ebijanjaalo bamuwa ebibyo olutalo olwo luba lugenda mu maaso bad black yena yalingire nga tawaze side bulungi yagambye atya bad black yagambye dia ba TV presenter dia nga yawandisaga dia but TV presenters depend on monthly salary tebazanya gwa nsimbi oba nti baferenga ffe we have more opportunities of money than them kadi yebadulaka nga gamba onani nti baleke mberezi balimu ekituufu kiri nti TV presenters beteeka ku bunkenke buli kanako akyusa engoye balina no gye bazijja naye nga beteekako obunkenke wiivu akyuse n'addamu eno ne bageza ne bamuvumako ntebe tebyanyumye n'agulirawo endala sente zebamuwa ntono babuwa $5 ku 3 buli lunaku ate wiikendi tebakola ogenda okumaliriza omwezi nga sente zafunye ng'azimalidde mu kwambala tebagala kutambulira mu taxi batambulira ku bodaboda na uba wange oli amulaba ku TV amusuubiramu ebyamaanyi tayinza kulya kikomando ze kinyiza kulya obasanga mu mahoteri ga bbeeyi n'amaliriza nga zonna sente azikoze eki kati omuntu ng'oyo bw'aba asazeewo ng'alina ebigendererwa bye yeekwatamuko n'agamba nze sijja kubanga bali abalala neyemiima okweryako enjawulo oba okweryako omuliro kati ono kwe kubambalira naye ekituufu mu byonna Afi Powers
yabadde yamuwadde edda level buli kimu kye twandimugambye Happy Powers yakimugambye Happy Powers kyatakoze kyatamugambe tekiriiyo omula bulijjo mmanyi tamanyi kuwa level mama abantu abamu balaba abantu abamu Happy Powers yekimunyiiza naye kati ku TV for the TV issue nze sagala kulowooza bwe ntyo nti ba TV presenters biki oyo byayogedde byabadde bit mean tesobola bigeneralizinga naye twebuuze biva ku ki ekyamazima TV presenters be tulina olwaleero tebatuukanye na mutindo ng'oggyeko ebyo byonna n'ebirala ekisooka sente zivaawa TV yennyini yekola sente okyegedde naye kati TV tesobola kukola sente kubanga ne ku TV tekuliko programs za ddala ontegedde baproducers bakikwata bukwate kati luyimba buli TV eri ku lugambo buli TV ekola programu y'olugambo buli TV ekuba nyimba zezimu wafiki gaza wakubira wano wakamino wakubira wano alien skin nyimba zezimu amawulire gegamu ontegedde katulina zi YouTube tulina biki kitegeeza ki nti oteekoddwa okuba ne extra content akozesa TV akuba eyenjawulo oba ontegedde bulungi nnyo kati ffe TV ze tulina ne bapresenta be tulina ekisooka si bakugu kimala ekyokubiri baproducers producer yakola presenter okyegedde producer yakola presenter omuki omulungi kya presenter nga abeere bwati ne program eteeka okuba nga eriki ng'eri muzigo ebi TV lyaffe wano mu Uganda waaka gwe biraga mubi tebirina kontenti abawala abo bonna bambala nayambala akakondo nakola ati naleeta enjala ziringa zizagala okukwata maaso najja nagamba Fiki Gaza yakubye gundi oluyi naffe bye twayogedde wano njawulo kiguma gimulese ku TV ziri boring content tekuli aze ntwabadde tuli awo baana bawala katale yandikando badde bamaze emyezi egisukka 4 nga tebalabwako nkikubuuzemu kamba kino nga tebalabwako wantu wonna oyina saawa nga tebalabwako wantu wonna bana bano bagenze maaso n'okulabika nga bakomyewo okusookera ddala oba okujjukizaako baali mu kye bayita Thelon Music management yali ebatwala ne baawula bwe baayawula ebintu byagenda si bulungi n'akawunti erina blue tick bagibajjako buli kimu bakibajjako literally n'omuziki gwawe bagubajjako copyright n'ebisigadde tebakkirizibwa gukola ki gunyimba yadde ogwapulodinga ani akulira ekyo kikampani mwe baali babeera Kenya yayinza otubula so bakomyewo omwami oyo Munyankole tetujja mwogera linnya naye nga nze kulwange ndaba ate mutuufu 100% yateeka mu baana abo ssente omanyi mu Uganda what was that deal mu Uganda omuyimbi yakulira manager kati buli manager wabeera nga yakulira omuyimbi alaba nga teyeetaaya kimala ate nga tulaba wano abantu abasinze okubeera successful beebo abalina ba managers nga bebakulira abayimbi niyo no mu Uganda ate omuyimbi yagoba manager kati nga Salongo Siraji kamilioni ya manager essaawa emu n'amugoba omwami oyo yali akulira Thelon Music yateeka mu baana abo ssente nga tefena tulaba nti gyabatwala yewatuufu tabakkiriza kubeerabeera mu bifo bya kisiro bambala bulungi abasasulira ku media ffe nga ba blogger association omwami oyo yatuwako ku ssente n'atugulira furniture mu ofiisi yaffe ng'omulimu gwaffe promoting abaana okitegedde bulungi kati nkufuna kati abaana abo bo ne balaba ng'oli kyabakolera kibi ndowooza tabawa ddembe kwetaaya nga bwe baagala bo ne basalawo nti no kati naye abaana bawala bazibu okumanaginga anti kati olumira munafumbirwa e Masaka omuna ate ng'alina ekibi ate nabana babapromotinga nabasajja bano bebabakwasa kuba music naye olina okukola ki okugaziya ebya faaza kati bali babiri ate ajja kulondako ono ate oli agambe ate ki ate bakitegedde bulungi banasasula batya ababiri gwoba osasula ku luno genda bakuyisemu olubu lwa waya gwoba osasula ate ngaonagamba nze nasasula ewagindi nawe osasulako ewagola nani ono
waterambise bisekerera mu mbimu kimusajja wa buvunaanyizibwa omwana muto atayinza kitegeera tugende maaso abaana abo boolekedde olusozi gambalagala nti kati essaawa zino bwe bagenda okuba nga beemanaginga ekintu ekyo kikyamu nnyo kubanga gwe weetegerera kitegeeza nti nno ebbala gyoyagala gyajja okubeeramu neya layisi engoye abadde abatungisiza engoye ezifaanagana ng'era abaana byonna nga biri ku standard kati essaawa zino bagenza kwetegerera musiki waabwe bamubaganya okukola ki okumuyimba kitegeeza nti batandise olugendo olupya mu musiki waabwe ate manager waabwe omupya talina wadde 1,000 amanyi n'okumira ku ddagala lya gundi namira amakerenda agatta appetite kati kitegeeza nti olusozi lwe bagenzeeko amakerenda aleme kulya ate agenda nalabanga emmere yabasirikale waliwo abasirikale emmere yamutwala tekerenda lyabita olyekerera appetite neefa nefa naga anga awulira tayagala batula ku mmere awulira ewunya awulira ewunya omusajja naye nze ndi ku side ate endala lindako bugenyo mazesa bugenyo boolekedde balina okukola ennyo okukakasa oli nti gwe twakusuddewo nekigendererwa tusobola kuba bakyusiza n'erinnya kati bayita K&K era bajja kumaliza bazzeeyo tojjukira ne bagundi kyebakola gundi musajja bakampala boys babitusi nabeera bati bebekyangacanga and things happen. So for me what I would say as a manager manyi nti abaana bawala si bankumanaginga naye ne bamanager tulinamu empisa embi tebatega ku kibatu ontegedde teyatega ku kibatu bino teyatega ku kibatu kati engeri gyataati ati ngulama nze nkulaga possibilities ga bino kati ate gwe manager oyinza obutatega naye bano babukenya bokola nabo ate bo ne babitega nnyo ati bukenya yagamba lipa otegedde matyazi kikola ki naye ekintu ekikulu ennyo mu byonna is content nze ne music gwe gwoyogerako gwe music gwoyogerako nti tebakkirizibwa kumuyimba yaluwa anti wuliriza ye yalo anti wuliriza omanyi no content ali bwati olina okutegera wawe tuli neki kyetukolerawo ontegedde omwana yakubulidde ku nkudi nekyo kitegeeza ontegedde nti yakuba ennyimba ziri zonna nezizitowa n'akuba enkuki enkudi kakati essaawa eno tuli mu kwebuuza nti ne music waabwe naye kibadde kibulamu so nga boolekedde olugendo they am okay with them moving taking a step in life naye nze my issue is can they also improve the content oshegedde bayigaho oluyimba olupya bafulumiza oluyimba baluyitaani bokka nadde jasinda bakatiiza naye nga nadde sinalaba thank you that's what we need twetaaga ekyo tupromotinga ekintu kyetulabako otegedde nti kiriza obagaana we need content kinabadde ngamba Fiki Gaza nabano kyembagamba nga tetunaba kudda ku linnya lyammwe keke ani ebyo tujja biraba hit the studio omuziki gwogere kubanga abantu abagala owuliriza music webali okyegedde thank you kale eno wiki yennyini mwana naye yabaddeko mawule Zahara Toto ng'alaga obusungu bw'amaanyi abaali kozi yafunye omulimu omupya ebyo byakiweewe namulabye actually naye ebyo byakiweewe naye ate on the other side nakisanyukidde babakifunemu mwezi za lugambo simabiki amount of that byakiweewe ntandise olugendo olupya ebyo byakiweewe byakoze kye bayita mu lulimi olw'ekisiru okugenda emmanju ne weerongoosa ate n'ofulumya kugamba yabadde atandise okutambula ate naddamu n'ayavula tojja bitegera bino byamagezi birimu bitegeera nkozesezza obwongo bungi omutwe hafu yonna agikozesezza ebitimbi gye waliko y'amaanyi next media
kati oli kwene etandika obutandisi ate ovuma bali abaamaanyi uleza TV eri bweti TV business eri bweti mu nsi yonna TV business etambulira ku ratings ontegedde ratings bani abalaba balabaki business kyezitambula peak time and all TV ratio wekola kati bwobanga you are a TV personality tolina kyogamba abantu ng'ovudde ku TV eri established nodda much as eri established gyagala njinako ennugu yange naye sisobola tosobola kumbuulira TV yo gyozeeko nga wavudde ku next media nodde eno ontegedde wavudde mu P7 ne bakuzza ne bagamba kibulamu ne bakuzza mu P1 ne kati naye nga bwe wavudde mu P7 n'owaganye n'owagandira kubanga kubanga mbu bakukyusiza essomero omanyi waliwo lwe bakyusa essomero kati ne bagamba nti bw'oba oyagala kgenda Kampala Parents gwabadde mu P7 tukuza mu P4 ontegedde kati gwe nodda mu P4 ne weewalanya ng'oli Kampala Parents ontegedde naye ate nawo nga bagambye ogenda kusomerawo omwaka gumu ekyokubiri yagenda n'agamba mbu ye yasomye ebyennyonyi bwekyava ku next media paka wafunye omulimu kusanyuka tetumulabyeko ku nnyonyi gyakolamu nti oba wakiri asiimuula nti oba agivuze nti oba avuze yeekajjansi tavuzeeko kwadde ku yeekajjansi wabula asirise abadde musirifu ebbanga eryonna lyonna lyonna n'amaliriza ng'ate azzemu omulimu gwennyininyini gwavumirira nti Zahara Toto one, we are happy for you. You took a step in life. You're happy for her. Kakati ekyokubiri wali okoze step endala ennungi eyogenda kusomera osome obeeko kyosoma TV byokabira eri ate eno bijja kuba bingi nnyo TV business nga betambulira ku ratings tosobola kuva ku TV nodda ku YouTube channel kale